Njagala okubaaniriza n'okwebaza Katonda kubanga kibadde kisaaki. Nga Mukama waffe bw'agamba nti Katonda atukukusizza, kituufu atukukusizza. Amanya bagambye tusuubira Rebbeeka Luutu kubanga emulago yonna gye nkoze mu busawo mu buweereza bwange amanya ago agatusuubira Rebbeeka ge gamanyiddwa. Abaagalwa, ekiseera kye tutuuseemu tugenda tunuulira lessons oba ebyokuyiga bye tuyize ng'obulwadde buno bwa COVID-19 buzze. Nga tetunnabiyiga, njagala okusaasira kubanga manyi nti bangi tufiiriddwa abantu baffe, abamu bakyagalamidde balumizibwa, ate abalala tebamanyi kyakola. Naye ekiseera kino twalowooza nti katutunuulire biki bye tuyize mu bulwadde buno nga buzze. Era ndi musanyufu kubanga tulina omusawo waffe omukulu ava mu ddwaliro lyaffe ekkulu erya Mulago National Referral Hospital. Omusawo ono nga ye Dr. WILBERFOCE KABWERU avunaanyizibwa ku balwadde abalwadde obulwadde buno bakoleddwa batya basobole okuba nga bataasibwa obulamu bwabwe. Abatulaba n'abawuliriza tulina nga ekkanisa okubeerako bye tuyiga. Katonda akkiriza obulwadde buno bujje era bumanyi. Naye njagala okubabuulira emu ku testimonies gye mpanga nze ku bulamu bwange. Ekiseera kye tulimu kikulu nnyo nnyo. Gwe wenna Omwadventist okussaayo omwoyo ku bubaka Katonda bwe yatuwa obw'ebyobulamu. Katonda yatuwa obubaka ng'ayongereza ku Bayibuli ng'amanyi nti bujja tugasa mu mulembe guno ogw'enkomerero kubanga endwadde yaziraba nga zigenda kuba nnyingi era nga kati bwe ziriwo. Njagala okubategeeza nti Katonda oba Kristo ye musawo omukulu. Era bwe tusoma mu bubaka buno obwatuweebwa, Kristo atulaga ki kye tuteekwa okukola. Njagala okubategeeza obulwadde buno butuleetedde okutya, okugwamu amaanyi, okwennyika ebirowoozo n'okusoberwa. Naye njagala okubategeeza nze kamwa koogera Mukama yansaasira masiki natandika ozambala mu 1991 kubanga nalina obulwadde obutaŋŋanya kubanga bwe sizambala nga sisobola kukola naye nga nina okwambala masiki nsobole okubeerawo. Nalina obulwadde obwambeerako okuva mu 1986 bwe twali mu lutalo, famire yonna yali mu lutalo naye nze nafuna obulwadde obwataataganya obulamu bwange. 86 abasawo bonna ne baŋŋamba kola kino, wandiika kino, kiki byonna ne mbikola. 86 bwe ŋŋenda osoma ne mmala ne nzija okukola emulago ng'omusawo mu 91 ne ntandika okwambala masiki nga sisobola kukola nga sajambadde. Masiki zizze mu 2 okuzambala, nze nga nazambala ddanga bwe ntuuka ku mulimu nsooka kwambala masiki kubanga nga sisobola kubeerawo. Ne nyambala masiki okutuusa lwe nagamba nti kati kansabe empumule 2015 emyaka 2 n'omusobyo. Naye nga obulamu bwange tebukola ki, tebweyagala. Nalaba buli musawo eyali asuubirwa okulaba. Natuuka ne mu kutwalibwa mu theatre ne bagenda nga maze emyezi 4 soogera. Naye nga buli mukugu yenna mukoze eki mulabye kubanga nali musawo naye nga nsumbuyibwa naye nga obulamu tebuteredde okutuusa nga ngula eddagala. Era senga saali musawo manyi nange nandibadde nsaasaanya ensimbi mpitirivu okulaba abasawo. Naye Mukama yansaasira kubanga nali part of that team ey'abasawo nga buli kimu bakinkolera ne mu kulongoosebwa ne ntuuka mu theatre. Naye nga obulamu tebukoze eki. Ekiseera kye tulimu kyenva ŋŋamba nti kye kiseera okwemburesinga obubaka bwaffe Katonda bwe yatuwa obw'ebyobulamu. Mu mwaka 2014 nenziba eddoboozi okumala emyezi 4. Bw'oyinza okuba nga okitwala kyakuzannya naye okuziba eddoboozi mu Uganda si kyangu kubanga abantu betukolagana nabo abamu tebamanyi kusoma,
abamu bw'omuwandikiraga magenda erinze saasoma kyokka ng'obadde olina ky'omwagaza. Nayita mu kiseera kizibu kubanga nawandiika ebitabo 2 nanga mpandiikira abantu bankolere saavisi gye nali njagala. Naye ng'eddagala ndikozesa abasawo kye baŋŋamba nkikola, abakugu bonna nga nkikola. Naye 2015 ne ŋŋamba kampumule kubanga obulamu bwange tebukyasobola kukola mirimu nga bwe nagikolanga. Nga ndaba buli lwe ntuuka mu ddwaliro neeyongera kuba mulwadde. Naye Katonda mu kusalawo okulekerawo nsabe ale retirement mu 2015 Mukama agenda okumpa obuweereza obw'ekkanisa. Kye saamanya kubanga nasaba ne ŋŋamba Mukama kaŋŋende kubanga kirabika obulamu bwange tebukyasobola kukola ng'obulwadde bunkola ki. Naye ng'abasawo bonna abakugu mbalabye nga mpeweeramu obulwadde ne buddamu. Naye 2016 nga nzikiriza obuweereza bw'ekkanisa ne tufuna omusomo ogwategekebwa bakama baffe Abaganda ffe abajja okutuyigiriza ku bubaka buno bwe mbagamba obw'ebyobulamu. Kanisa yaffe bwerina bwetuulidde okumala emyaka n'emyaka. Abantu bano bwe bajja ne tugenda tuyiga, twali Masaka n'abasawo be twali nabo ne batubuulira obukulu bw'obubaka buno. Oba oli awo nali mbumanyi naye nga sibufangako. Naye nga ndowooza nti abakugu bajja kusobola okumponya. Abaagalwa 2016 Mukama bwe yansaasira ne ntegeera obubaka bwaffe n'engeri Mukama gye yabutuwa butuyamba okuziyiza endwadde. Ne ŋŋenda ku maviivi ne ŋŋamba Mukama omanyi bwe nsumbuyiddwa n'okutuuka omulimu nga sikyasobola kukola kubanga obulamu bwange tebukola ki tebweyagala. Naye kati ŋŋenda kukola ntya? Nendabanga Mukama ŋŋamba nti kati ekiseera kituuse obeere muwulize eri obubaka bwe nakola ki bwe nabawa. Abaagalwa 2016 okuva 1986 lwemponyezebwa obulwadde obwali bunsumbuwa. Lwe ntandika okubeera omulamu nga seetaaga kwambala masiki, seetaaga kubeera kubanga lulinga bwe lwensanga omuntu ng'alina akawoowo omubiri gwange guli yakitinga. Ne ntandika okwasimula, ne ntandika okukolola, ne ntandika okubeera obubi, ne mba nga sikyassa. Naye 2016 nga maze otegeera nti obubaka Katonda yabutuwa butuyamba okubeera abalamu. Abantu basobole okujja gye tuli batubuuze naye gwe lwaki gwe kino tekikukosa. Bwe nabutegeera ne ŋŋamba Mukama mpa amaanyi. Abaagalwa obubaka buno Mukama bwe yatuwa si bwakuzannyisa mu kiseera kino kye tulimu. Bwe bugenda tusobozesa okuyita mu mbeera gye tulimu. Covid yazze naye Mukama amanyi lwaki yamukkiriza. Era neewuunya bwewuunya kubanga ate bwe mbukozesezza mu bantu abatali ba kkanisa bayambiddwa nnyo ne basobola okukyusa enneeyisa kubanga obubaka buno bwatuweebwa tube nga tukyusa enneeyisa. Weewaawo tujagala nnyo twagimanyiira naye ekiseera kituuse kye tulimu. Ekimu ku kye tuteekwa okuyiga nga abawuliriza n'abandaba kwe kuddayo okwetegereza obubaka buno lwaki Katonda yabutuwa. 2016 lwemponyezebwa nemba nga sikyetaaga kumira ddagala, sikyetaaga kulaba musawo buli weeks 2 naye nga olabanga kikulu nnyo okubanga tutegeera engeri gye tugenda okuziyiza endwadde ezikyajja. Covid yazze naye n'endala tumanyi nti zikyakola ki ate n'endala zikyaliwo. Njagala musawo Dr. KABWERU tusanise okulaba obadde mu kulaba abalwadde abajja. Twagala okulaba omuntu atulaba n'awuliriza anaasobola atya okuziyiza kubanga twagala tumanye abali eyo balindiridde okumanya obulwadde bo tubulina naye tugenda kusala magezi ki okulaba nga tuziyiza. Sebo bwe budde bo neyanziza nnyo nnyabo n'abatuwuliriza bonna n'abatulaba. Amanya gange ba introducing nze Dr. KABWERU WILBERFOCE era nga ndi consultant general surgeon nga nkolera mu Mulago National Referral Hospital nga nkolera nkulira ekitongole ekirongoosa amawuggwe n'emisiwa
naye ebbanga eriyiseewo ery'omwaka ogumu n'ekitundu mbadde ndi ku tiimu ejjanjaba COVID-19 e Mulago, era nga nkola ne ministry nayo nga tuwandiika ebiragiro ebigenderako okuwa abantu okujjanjaba abalwadde n'okukola SOPs n'okubeera nga tugaidinga eggwanga era nga tutraininga n'abasawo era nga tujjanjaba. Naye currently ndi Mulago nga ndi in charge of admissions abalwadde bonna abayi, era nga ne kaakano nja kusooka kola statement titwetweyibaala nnyo kuba n'olwaleero gye nvudde nga n'abalwadde bakyajja okuva mu madwaliro amalala nga babaleeta, era nga ekimu Katonda ffe kyatuwadde ekyobuse eky'obwereere kwe kubeera nti nze tutambula n'abalala nga tetuli ku oxygen. Wowulira nti oxygen tulya wa bwereere tunywa wa bwereere kiyinza okubeera nga ekyomuzannyo, naye wootuukako ekiseera nga weetaaga okuba ku mpewo, ng'era ne wetukuteeka ku mpewo ey'obulamu oxygen, era nga ojjuleero ng'ogamba nti bannange sikyawulira mpewo, awo omanyira nti obulamu buliko mwennyini bwo. Era nga maama mukyala Lutu wayogedde, ntera nnyo okwagala Zabbuli 127 olunyiriri olusooka tuukira ku Lwokuna, agamba nti gwe woba okola ekintu kyonna, oba ozimba nju eno eya bulijjo oba ey'omwoyo, oba okola mulimo ki, oba okola ki kyonna nga tolina Mukama, okolera ki? Bwereere. Naye era nsanyuse nnyo kuba wosoma Zabbuli 133 nti bwe bakuŋŋaana abooluganda libasanyu ki? Jereere. Era naffe tukuŋŋaanye wano n'abatulaba ku mitimbagano kwogera ku biki bye tuyize mu kadde kano ke tubadde abalwadde, tubadde n'obulwadde buno bwa COVID-19. Tujjukira nti 2019 Desemba lwe tusooka okuwulira nti obulwadde buliwa China. Abantu ne basooka ne bajereegereza nti obulwadde obwabaki abazungu, tebuluma Bannayuganda, tebuluma Bannafrika, n'ebigambo byali bingi. Naye buli wowulira ekigambo kye bayita pandemic, nange ebimu ebigambo bino byali tebikola makulu, era waliwo n'ebigambo bye nayize nga ndi mukadde bwe nti lockdown, curfew, ne sanitizer and what. Nali mpulira ne quarantine nga manyi nti eze bakarantinga naye si bantu. Naye kiki kye tuyiga mu kiseera kino? Ekisookera ddala nti obulwadde buno kyenjagala tutwale bulungi, ng'era nga tumanyi nti buli wantu wonna mukiwulidde nti bulwadde buleetebwa akasirikitu ka virus. Naye viruses ezisinga tezitera kubeera na ddagala okuggyako entontono, naye COVID-19 talina ki? Ddagala lyankalaakalira. Era ndowooza tulabye nti getugenda tubadde nabo, abantu abamu bagamba naye tuyiga okubeera nabo. Kyangu nnyo okuyiga okubeera n'obulwadde nga si butemu nnyo, ng'ate tebukukwata n'owulira nti mu ddakiika 5 oyinza okuba nga tokyali ku nsi. Naye tujja kumanya nti okuviira ddala we twawulira obulwadde buno ne twebuuza ebibuuzo bingi. Okusooka ddala weeve yasooka twali tumanyi nti bulina symptoms ze bujja nabo n'omanya, naye tugenza okutuuka mu weeve ey'okubiri ng'obusinga bujja nga otalina symptoms, n'owulira bunafu bwokka nga tolina nakoola, oluusi n'omusujja teguliiwo, n'effulu taliiwo naki, naye ng'obunafu bw'owulira buviira ddala ku luviiri ku mutwe paka ku kagera akatono akanasi. Ate ogenda okulaba nti tokyasobola nakwagala kulya n'ebirala bingi. So kibadde kyakuyiga kingi nti obulwadde buno butuwa ekyokuyiga kinene. Kisookera ddala oba nga teweewulira, tuveemu omuzogo ogamba nti mpa ku Panado, kuba obwo bwe tulabye ddala nti obunafu obusingira ddala abantu abasinga baagala okwejjanjabisa n'ebintu bingi. Sijja nagamba nti Panado yekka oba ddagala lina ezzungu, naye n'okumira eddagala eddala nga tebasoose kukakasa kugendako muki
mu ddwaliro naye tuyigamu ki nti buli woowulira nga teweetegera wadde mwana muto yakazaalibwa wadde ffe abakulu wadde abakadde kyetaaga nnyo n'ogenda mu madwaliro agasobola okupima ne bagamanya nti obulwadde bw'olina si buno oba buli oba covid kakati ekibadde nga kyetulaba ne kaakano nti obulwadde buno twagambanga wobanga obutesitinze nobeera covid positive nga tukutwala naye Mulago kati tutandise okufuna challenge nene nnyo abalwadde abajja asawubi aliko oxygen bakoze test ziri negative naye nga ate kyetuteeka okudipendingako birala nnyo nga chest CT oba chest x-ray so kiba kitegeeza ki nti twetanire nnyo ogenda mu madwaliro ekyo tubadde tulina kali kyeri nti wendwalamuka awo nwako omululuza gwange neneebaka naye buno buyinza obutakusuza bulungi kulaba lunaku lukeesa olwaleero ng'okyali kumululuuza so tubadde nkubiriza abantu mwetanire ogenda mu madwaliro ekirala kyetulabye nnyo nti obulwadde buno butuyigiriza nti tulinawo lifestyle etali nnungi endya embi eriwa wobeera obutono ennyo toli bulungi naye wobeera omunene nnyo naawe oli bubi so best owanje mama okulya ennyo emmere nja kwogerako ku mmere abantu manyi bajja kumbuuza mmere ki yetuteeka okulya emmere tuteeka okulya emmere gwe gy'olineeka gy'omanyi nti erimu ebiketezo bingi naye ebisinga okuba nti tuteeka okuba n'emmere ezimba omubiri zetuyita carbohydrates emanya proteins n'emmere ewa amaanyi carbohydrates n'ebirala ebigenderako greens n'ebirala ebirimu minerals n'ebirala naye abantu abasinga mu Uganda tutera okulya emmere erimu emmere etuwa amaanyi carbohydrates kampeeko example okeera kumakya n'olya chai alina ng'olenyereddeko mugaati n'otabeera na budde bulyako gi oba n'otabeerako nakantu ka fruit k'oteekerako ne butuuka emisana n'olya ebijanjaalo n'olya omuceere n'akawunga ne butuuka olw'eggulo oba oluusi ne kumakya ng'onywedde busera ne butuuka olw'eggulo n'olya oba omwogo n'olerako ne kasooli n'olirako n'ekyeggulo n'oddayo ku muceere n'ekijanjaalo olunaku lwonna tewali kirala ky'olidde okuggyako emmere ewa amaanyi yokka naye ate tujjukire nti obulamu obulungi tubuzimbira waka nandya nnungi olyako ebibala n'olyako greens n'olyako other fruits n'olyako n'emmere eno gye twogeddeko ey'amaanyi n'emmere endala ezimba omubiri ng'eggi n'akanyama n'amata n'ebirala naye abantu abasinga bamanyi nti okulya eddagala bwe bulamu obulungi nedda obulamu tubukolera waka era ge bumenyeka ne tulyoka tugenda mu ddwaliro naye ekyo kiba kitutegeeza nti tulabe oba tumanye ebyokulya ebirungi ekirungi bw'owuliriza prime bulunaku ne kumakya n'ennaku endala osisiŋŋaana abantu bangi bajja ne basomesa ku byendya era muteekengayo ki omwoyo munene naye ate n'ekirala tetumanyi ggula mmere ki gye tugenda okugula twagala nnyo ogenda mu supermarkets naye ate nga tulina obutale obulimu emmere ennime eyaffe eyakava ku misiri ate eba nnungi twandibadde tugyettanira byonna ne tubikozesa naye abasinga bamanyi okulya obulungi kugenda mu supermarket nakulya pizza na chips chicken biyinza okuba nga si bye birungi ennyo naye nga ffe tubiyita junk food so twetanire nnyo okulya emmere egasa omubiri kuba obulamu bwe buzimba obulamu bw'omubiri. Musawo bw'obadde oyogera ondeetedde okwogera ku kigambo ekiri ogambye nti mukizudde nti abantu abasinze okukosebwa be bantu abalina obuzito either ate nga butono nnyo oba nga busukkiridde abaagalwa ekiseera kye tulimu nga bwe nagambye nti obubaka bwaffe obw'ebyobulamu butukubiriza okuba nga tubeera balamu obeere nga weekebeza ng'omanyi ng'olina n'omusawo gw'omanyidde ddala nti mukyala Luutu oba Dokita Kabweru amanyi kaŋŋenda nnyambe manye obulamu bwange bwe buyimiridde. Covid ono bwazze atulaze nti buli muntu yeetaaga okuba n'omusawo asobola okumuyamba okusinga lwomira eddagala ogambye nti babadde nga bajja mu ddwaliro naye nga bakozesezza eddagala naye nga balikozesa mu kutya so si kuba nti akola ki ajjanjaba kyamanyi
abaagalwa ekyo kikoseza ddala era kikosesa abantu bangi. Actually abantu bangi bafudde si lwakuba nti covid yekka naye ebitundu byomubiri binafuye nga ekibumba n'ensigo lwakozesa ddagala ate ekyo kiba kyanguya ebitundu ebirala birinafuwa ne bitandika okuba nga tebikyasobola kwesupportinga n'amawugwe n'obwongo bunafuwa era n'obeera nga tokyalina bulamu. Naye kyetuyigiddeko nti Abannayuganda balya bubi nti ekiseera kino ekya covid twesanze nti abantu bazze mu ddwaliro nga bafunye sukaali era kati ekibuuzo kye tuli kwebuuza nga tujjanjaba abo be tusiibudde ne bakomawo sukaali ono agenda mu maaso ne yeeyongerayo n'alwalira ddala sukaali oba amala n'atuuka ekiseera n'akkakkana. Naye ebiseera ebisinga tubadde tulalabye nti sukaali ono atera okukola ki okweyongerayo ekiteekera ddala obulamu bwaffe mu bulabe obuyitirivu. So tuyiga ki endya ennungi n'ebirala tumanye ebintu bye tutateekwa kukozesa mu mubiri gwaffe era nga kikyali nti kituufu nti abantu bakozesa nnyo okunywa sigala n'okunywa omwenge. Ebyo binabufiiriza ddala obulamu bwaffe ate ne butuleetera okuba nga tulina akabaata ak'okufuna obulwadde obulala. N'ekirala nakyo kye tulabye nti abantu we baafuna weevu esooka covid ne tubateeka ku ddagala lino kambyogerere ddala nti nga zinki ne tubateeka ku vitamin C. Waliwo abaasalawo omulya ng'emmere ne balowooza nti obulwadde buno ajja kubugema okuziiza. Eyo si yenziiza yetwogerako ku bulwadde bwa covid. Actually tugenze okuzuula abalwadde abasinga abazze mu madwaliro ng'oluusi bafunye ulcers ne bafuna n'ekibumba okwonooneka kuba vitamin C alina tendensi okukyankalanya ebitundu ebirala n'okuleeta amayinja mu nsigo kidneys. So tetwagala mufune muzoogo gwa kubeera ku kintu nti kino kiyinza okunnamba okutangira weevu endala okujja. Buno obulwadde tuba tugambye nti tugenda kutangira nga tukozesa methods nga ez'okugema kyetujja okusiirako ki essira. Era kati njagala genda kukugema obulwadde buno butulaze. Musawo ndowooza nga tonnagenda gema. Nze mbadde njagala okugamba abantu bange era nga njagala abatulaba n'abatuwuliriza y'ensonga lwaki nabagambye nze ngaakulemberamu gwe mwateekamu obwesige mu kitongole kino nti Katonda yatuwa obubaka obujjudde obusobola otuyamba okuziyiza. Tumanyi nti Katonda yatuwa ebintu bye tusobola okukozesa ntufuna vitamini C atakosa mubiri byebibala emicungwa mangada ebibala byonna bye tulina ku makubo. Kati omuntu ogenda okumira vitamini C ng'ali wano mu Uganda naye ng'atambudde n'ayita ku kubo n'ayita ku mucungwa n'atagukozesa gunuuna n'atagugulira mwana ye yennyini n'aba nga tayambiddwa kubanga omucungwa tegusobola kukosa kibumba tegusobola kukosa nsigo tegusobola kukola gallstones. Naye kati obuzibu obuliwo nti tulinamu mentality egamba nti ebyawano si biki si birungi bya supermarket ate ng'omubiri Katonda yagukola mu ngeri ye yagukola n'agutuwa amanye ebisingira ddala obulungi ebiyinza otugasa. Obubaka bwange ngamba nti abaagalwa abatulaba n'abatuwuliriza essira tuliteeke ku kuziyiza n'okutegeera obubaka Katonda bwe yatuwa ng'atuwa message eyo ng'atulabula nti bannange ebiseera nga binaatera okukomekerezebwa mujja kwetaaga nnyo okubeera abalamu. Naye okubeera abalamu kitegeeza kwegendereza kubeera bawulize. Ogambye nti abantu bajja n'omugejjo emmere etuwa amaanyi yeterekebwa emmere endala zonna teziterekebwa mubiri protein teziterekebwa mubiri guzikyusa vitamins omubiri tegusobola kulwala nti olidde ebibala bingi nnyo gulwale oba olidde enva nnyingi nnyo ezakiragala gulwale nedda omubiri gulwala ng'olidde emmere ekuwa amaanyi esusse gy'okozesa oba gye weetaaga gutandika ogitereka weetalekwa kuba gugitereka n'ekola amasavu ate amasavu ne gatuuka ku kiseera ne gaba nga mabi kubanga omubiri gwe tegakola ki tegugeetaaga naye nga kivudde ku kukozesa mmere etuwa amaanyi mu bungi bw'otogyetaagiramu ne mu biseera bw'otogyetaagiramu.
kyova olaba nti Kristo bwe yali ku nsi kuno ye yatuyamba otuwa ekyokulabirako nti ebyobulamu bitambulira wamu n'omubiri gwo gwonna, ebyomwoyo, ebirowoozo byo, enneeyisa n'abantu abalala. Obulwadde bwa COVID buno nze mbulabye nga butuwadde omukisa okusapootinga social support. Kubanga bwobanga olwadde COVID mujjukire nga tubadde nga tetuva waka naye nga oli mukwano gwakubira akasimu gye muli, eyo social support. Ebirowoozo ne bitennyika n'akuleetera ekikozesa. Mukama atuwadde omukisa okubeerako kye tukola ng'Abadiventi mu kiseera kino eri abantu abalala. Kubanga ebyokulya nga tuli waka okola dduyiro ogambye kati abantu bajja ne sukaali kubanga emmere togikozesezza, omubiri gugiterese buteresi. Bwe gugitereka ogenda kuvaamu omugejjo. Omugejjo guleeta ebizibu ebirala kubanga ebitundu ebirala bikosebwa. Kyova olaba Musawo bw'atugamba nti tuteekwa okubanga tuyiga lessons ez'okuziyiza abaagalwa kyekiseera ekkanisa okukkiriza n'okusaba Katonda atuwe amaanyi okutegeera obubaka bwe yatuwa nti kati buteekwa okubanga buli omu abusaaka essira. Saba genda maaso ogambye genda tulya kugema. Nyabo. Obulwadde bungi bugemebwa era abantu abasinga babadde balaba nti abaana ebazaalibwa bagamirwa ddala nga yakatonya ku nsi. Era tukozesa methods nyingi okugema abantu. Naye tumanyi nakyo nti SARS-CoV si gwe guno omulundi ogusooka okujja ku nsi. Ndowooza omulundi ogwasooka gwali 2022. Era nga tumanyi nti woba ogema SARS-CoV oteekwa okufuna kye tuyita immune boosters oba booster vaccination doses. Tosobola kumugema mulundi gumu. Talinga nti TB gwe tugema omulundi ogumu nga omwana yakazaalibwa n'abeera nalo olubeerera. Era kino kiba kitegeeza nti mujja kuwulira ebintu bingi nti baamugema doozi esooka ne wayitawo ebbanga ne baddamu ey'okubiri. Naye era kati mugenda kuwulira nti tunaagema n'ey'okusatu oba newaawo n'ey'okuna tetumanyi. Kituufu Musawo kubanga obulwadde bukyali bupya. Obulwadde bukyali bupya. Ebintu bikyajja. Waliwo bye tutamanyi bingi, waliwo bye tugenda nga tuzuula buli lukya. Naye saagala mulowooze nti basayantisi tebamanyi. Mukama akyatukulembedde tugenda tuzuula. Kuba watakutulemberera era tewali kyomanya. Kuba ye scientist akyasinze era ye artist akyasinze. So besigama kuki nti ekiseera kiba kituuse ne bagamba munnange genda bakugeme. Kituufu genda bakole ki? Bakugeme. Awe tujja okuba sure nti omubiri gufunye eki? Amaanyi agalwanyisa endwadde eno. Naye wotandika okubuusabuusa nti ate galiga abatagemerwa ne bagaliga abagemerwa ne baba obubi. Tukugema obulwadde buno okubeekinga sure nti obulwadde wadde buba bukukutte omubiri gubeera n'amaanyi agalwanyisa nota ending up ng'ogenzewa ogenze mu mbeera embi ey'okuwanirirwa. So kyekyo ekirungi ekyokugema. Naye nja kuddako katono ku maama kyagambye omugejjo. Omugejjo guno gutuleeta ebintu bingi era tubadde tuzuula kuba Mulago tukola ne research mungi nti endwadde zino ezenzigenda okwogerako ennya ze zibadde zireetedde COVID okuba ow'ekitalo. Endwadde zisookera ddala sukaali ava mu kulya mbi. Mu ndya mbi oba ng'emmere yenjogeddeko nti olya emmere etereka ey'amaanyi amangi eterekebwa mu mubiri. Type 2. N'ekyokubiri pressure. COVID asenya abantu abalina diabetes ne pressure n'abantu abalala betuzudde nga abayinza olutasumatuka y'abantu abalina ensigo ne HIV. Naye obulwadde bwewalika era ekibadde ekivaako nti abantu balwala nnyo ensigaano mu Africa nti tebanywa kimala. Kunywa nno mazzi, sigamba nti kunywa soda oba kirala, naye mazzi. Naye abantu abasinga babeera olunaku lulamba nga tebanyweddeyo wadde ka giraasi kamu. Naye ate nga abasawo batugamba at least nywayo giraasi 7 olunaku, si ze liters 3.5. Naye abantu tebakifaako. Kyabulabe nnyo gw'okubeerawo olunaku lwonna nga tonywedde toliddeeko kintu kyonna. Kuba Mukama yateekawo systems ezivunaanyizibwa okukozesa emmere eyo ebiseera ebigere.
kati Musawo otugambye nti endwadde zino zikosezza nnyo eza sukaali naddala oyo ajja mu bukulu kubanga aliwo abazaalibwa nga balina sukaali nga emibiri gyabwe giyina kye gitaafuna okuba nga basengejja sukaali n'okuba nti abantu balina pressure. Abaagalwa, nzirayo obubaka bwaffe Mukama bwe yatuwa ng'atuwa okwongereza ku ekyo kye yatugamba nti yajja tubeere balamu era abalamu mu bulambalamba bw'obulamu. Nabagambye nti nze senga Mukama teyampa mukisa kuweereza kanisa nandibadde nakati nkyali ku ddagala nga mmira kubanga obulwadde bwandibadde tebuvaawo. Lwaki? Kubanga nali simanyi nti enneeyisa oluusi bye nalinga nkola ate nga bye binyongera okukola ki okunkosa. Naye bwe baba batusomesa Musawo ojja kukiriziganya nange batusomesa ki omulwadde kyajja nakyo omuyambi otya akole ki. Naye kanisa Mukama yagiwa ekyobugagga ekyobyo message ey'ebyobulamu ekulaga nti Kristo ye musawo muki omukulu. Kristo bw'aba ye musawo omukulu yatulaga nti bw'obojjanjaba omubiri n'ebirala bikole ki bijjanjabe. Kubanga kati covid atulaze nti covid ayinza okuba akosezza omuntu n'ajja mu ddwaliro naye mulimu ebintu bingi ebiriwo kubanga omuntu oyo gy'afudde esente zisaasaanyizibwa abaagala namwe muzibulira sente empitirivu abantu ze bataddeyo naye era obulamu ne butakola ki ne butakomawo. Naye ng'ate ffe Katonda yatuwa ebyobulamu ebyokuyiga ebijja tuyamba tube nga tuziyiza ng'ate si bya sente ki nyingi. Kati ng'ekkanisa tubadde tetubifaako. Kati ogambye abantu okulwala ensigo sinsiali mu nsi yaffe eno ey'ebbugumu olina akugamba nze sisobola kunywa mazzi era nze nyonta amazzi emmeme ensinduukirira nga nganywa naye nga Katonda eyakukola akugamba nti olina okunywa amaki yensonga lwaki yagatuba mu bungi gasobola okuba nga omubiri gwo gujjamu obukyafu osobola okuba nga omusulo gw'ofuka nga guli light tegukutte kala naye olina gamba n'amazzi tayagala ganywa ayagala kunywa juice Katonda tamukuwangako juice gwe wamuyiya n'amagezi go naye nga Katonda eyakukola yakugamba nywa amaki nywa amazzi gajja kutuuka mubiri gwo gakuyambe. Naye Katonda ekiseera kituuse okuddayo njagala atulaba n'awulira okuddayo okutegeera obubaka buno tubeere bawulize. Senga saali muwulize nze ayogera nammwe oba gwe mulaba nakati nandibadde nkyali ku ddagala nandibadde nkyalaba abasawo buli wiiki 2 noddayo nolaba abasawo ne bakuwa eddagala. Nfunye omukisa kubanga bangi bankubira consultant kigwomanyi era mbalina mbamanyi kubanga Mulago mbadde emyaka egisukka 2 naye consultant alina waakoma Kristo naaba ng'ate yakola ki yakola kyovuleba Katonda yatuwa obubaka buno butuyambe ng'ekkanisa ate tuloke tuyambe n'abantu abaki abalala. Naye bwe tuba tubugaanyi tuli bakusaasirwa kubanga ekiseera kye tulimu kyekyetaagisiza ddala okubanga obubaka buno tubukola ki tubukwata butuyambe batwebuuzeeko lwaki gwe toli bwoti covid yazze lwaki gwe teweeraliikirira kubanga omanyi nti Katonda nannyini byonna ate yatuwonya ate ye musawo asinga abasawo baki bonna. Nsaba Mukama atusaasire ogambye ebyokugema abaagalwa kikulu nnyo kyenategedde nti omuntu yandibadde akakasa nti talina buki bulwadde yakirungi nnyo nga tonabagemwa kubeera nti okusookera ddala abantu babadde bagenda okugema nti ng'awuliddemu nga tali bulungi naye ate bw'owuliramu nga toli bulungi omubiri guba gukutegeeza nti teguli ready kurisiivinga kintu kyetugenda kufuna. N'ekirala immunity y'ogenda okufuna nga toli bulungi eyinza obutakuyamba nnyo eyinza okuending up ng'erwanyisa omubiri. Era obwo obuzibu bwe tubadde tulina nti akawuka kano ekajja mu mubiri katandika okusaaguula abasirikale b'omubiri kati omubiri gwe gubanga tegusobola kalwanyisa ne gubeera nga oguleeta resistance nga tugenza okwezuula nti ate mu kifo omubiri okulwanyisa akalwadde kaending up nga kalwanyisiza ki bitundu bya mubiri. Era kyova olabye nti abantu abamu bafunye obulwadde buno ne batasimatuka oluusi babaleeta era nebagamba Mulago nti tewali kyemukoze omulwadde wange oba singa namutwala ewalala yandiwonye naye ate nga newomutwala eyo nayo ending up ng'akomyewo Mulago. Kakati njagala nakwogerako ku ddagala lyetukozesa okujjanjaba covid. Abooluganda
covid nja mugabanyamu emirundi 5 waliwo kye tuyita asymptomatic covid oba ennaku zino gwe tugenda okukazaako erinnya ya clinical covid nti clinical covid omuntu aba ne symptoms naye ng'omaze okuzuula nti biri ebirala tebiriimu naye asymptomatic nti omuntu tabeera na symptom yonna naye ate aba asiga abalala ekyobulabe ennyo ne tubeera ne mild ne moderate oyo covid gwe twasesinga mu ddwaliro ne tugamba nti kati gwe tuyinza n'okutwala n'obeera nga tukujjanjabira waka wadde abamu babaddeko ne severe covid ne tubajjanjabira waka naye kyabulabe nnyo okubeera nti gwe weezuula n'ogamba nti nze nsigadde waka nga tewali musawo akoze ki akuyambye kuba ekyo nakyo kitukizudde nti abantu abamu bebeera ne oxygen waka nga tewali amupima naye oxygen ono wadde mutulala nga oxygen naye alina obuzibu alina side effects nene so tumupima bupimi bwati kiseera bwe kiti era ne tugenda ne tumusanga omubiri temukyamwetaaga oba ne tulinyanga omubiri gumwetaaga nnyo kale abooluganda njagala bakubiriza nti teweeyibala n'ogamba nti anze weenalwana nja kubeera n'eddagala lyange nkozese waka nga sigenze mu ddwaliro kyabulabe kyova olaba nti abantu abamu babaleese n'afiira nga yakatuukira ddala mu ddwaliro nga tebannaba namukolako kintu kuba olwedde abadde muyi nga naye tamanyi ate nga abakugu webali mu madwaliro agasinga ga gavumenti n'ekyokozesa eddagala abantu babadde beezuulidde okukozesa buli ddagala lye basanga naye kituufu nnyo n'omanya stage yoliko n'omanya ddagala yenyabo gwatali musawo ojjanjaba ki kiteweetaaga kiteekeko amanyi okubanga nga bw'ogambye abantu olwamanya nti covid yajja bamira zinki bamira vitamini c bwe yeewuliramu oba kukowa nga atandika kiteekeko ekyo essira kubanga kati njagala kuwaako example nga dexamethasone eddagala liri cheap nnyo mu Uganda naye abamu tusiŋŋaanye nti wadde alina covid omutontono ye atandika okumira dexamethasone naye ate twakizuula nga tukoze research nti dexamethasone aba mulungi ng'olina severe covid oba critical ne tumukuwa nga tukuwa omukka oxygen naye obeera ne mild or moderate n'omumira ate azuukusa obulwadde okutambula ki amangu ate eddagala lino erimu tulizudde nti lireeta obulabe ku mubiri obanga tebupimiddwa oba teripimiddwa so saagala tukozese eddagala nga tetumanyi ate n'ekirala tojja kumanya ddagala kiri weetaaga nga tokebeddwa era ekyo nakyo tukizudde nti kyabulabe bunene oli atandika butandiisi n'amira eddagala n'ekirala nti covid tajja yekka tukizudde nti abalwadde abamu babeera ne TB abamu ne babeera ne HIV ne sukaali ne pressure n'ebirala n'omusujja gw'ensiri nagwo tulina percentage erimu so wootabeera mu ddwaliro gwoyinza okulowooza nzijanjaba covid yekka naye nga olinamu n'omusujja ogw'ensiri nagwo otagujjanjaba tegujja kukulabisa njuba lunakeesa ku makya so ekyo kiba kitutegeeza ki twettanira amadwaliro buli kadde kati kyenjagala okwogerako ye lessons zetuyize ng'abantu balwadde covid atulaze nti omulundi ogwasooka twali tumanyi nti waliwo kye tuyita risk groups abantu abali ayangwira okufuna covid naye twafuna weve eyokubiri yakulagira ddala nti n'omwana eyakazaalibwa asobola okufa covid n'omuntu omukulu atalina bulwadde bwonna n'omuto afaaki covid era kati tuluzinza abantu bangi wali twali tugamba nti covid taliiyo oba covid wa byabufuzi ekituufu covid bulwadde gye buli era bwa kabenje naye ebimu bye tulabyeko nga tulwaninga kye twandiise post covid outpatient abawonye by the way n'abantu ababadde nti obulwadde bwabakwata nga tebaze mu madwaliro kati batandise okujja mu madwaliro nga balina obukosefu era njagala kubabulirako nti abamu bajja nga balina kyetuyita lung fibrosis. Lung fibrosis y'enkovu mawuggwe. Buli muntu wakwatise enkovu mawuggwe atandika okuweekeera wabanga atambudde okuva wano okutuuka ku mulyango awo
tewawera wadde 40 meters naye aba atandika okussa obubi empewo ng'agiwulira temutuukana kuba amawugwe gaakosebwa. So tukubiriza abantu nti ebintu tulabye bingi naye ate nga tusobola okubajjanjaba bwe bamuzze n'okusobola okuzuula tusobola okuzuula kuba tukola tests ne tumanya nti kino kyekizibu. Twesinganye n'abantu abalala nga bafuna omusaayi okwesibira mu misiwa clots era nga buno bulabe bunene nnyo era ndowooza gyo mwawulidde nti wadde oyo teyafudde covid naye omusaayi okwesibira mu binywa ne mu mawugwe muno kivuddeko abantu era ndowooza kyekyeyabadde ekizibu nti yali yamenyeka okugulu naye ndowooza ebitole ne bifoominga naye we yabadde agenda okunaaba n'awulira nga empewo eggwawo nga ne bitambula ne bibulookinga amawugwe. Amawugwe nga bumanyi ku ntandikwa y'obulamu Mukama yatuwa omukka ogw'obulamu mwennyini ng'amaze okutuwumba mu ttaka naye ekyo ekintu ekyo kikulu nnyo era ne woba nga ogenda kufa kyekyo ekitundu ekisembayo okoowa. So twegendereze nnyo nga tukwata ebyobulamu byaffe. Kyemanyi nti woba otunudde ku mwaka bajeti yo omwaka gwonna gwonna oyinza okwesiŋŋana nti ku bajeti y'obwobulamu wakaawo teweza wadde 1% naye nga tugambye ndi ennungi. So abo abalwadde abazze gye tuli ne tubazuula nti bafunye enkovu bafunye omusaayi okwatira mu binywa ne mu mawugwe n'abalala actually bafunye endwadde endala nga sukaali abalala bafunye stroke by the way kuba covid naye akwata emisiwa n'ayasa abalala bafunye ne DVT nti kwega omusaayi okwatira mu binywa mu bigere eyo ne vasculitis emisiwa okuba nti gifuna obuvune tubirabye nnyo era kyova nkubiriza nti yoba ofunye obuzibu jangu mu ddwaliro tukulaba. Amadwaliro gano ffe badokita si nti gaffe amalwaliro gano tugendayo kuwa service era abo abalwadde betwagala bajje newulira nga kitono nnyo jangu kuba covid atulaze nti kyoyita ekitono oluusi kyekiba ekinene ate kyoyita kyolowooza nti si kyabulabe kyabulabe okuyitirira. So tubakubiriza nti mujje madwaliro tubalabirire. Omusawo webali nnyo webali eddala ekimu ku kye tuyize era kye twebaliza Katonda kwe kuba nti covid bwe yajja Musawo twasala ku nkola y'emirimu kwegamba pressure yakakana katulina kafyu abaagalwa Katonda yagala tufune obudde obukola duyiro embiri gyaffe gifune giganyulwe mu mwoyo tuyige ekigambo kye nga era bwe tuzze okuyiga naye tukozese n'emibiri obutakuuma mugejjo si weewaawo kubanga tukizudde nti endwadde ezisinga okutukosa kati okwesiba kw'ebinywa okwesiba emisaayi duyiro bw'onooba bamukola nga omawugwe go buli kaseera gayingiza oxygen alaki amala tojja kuba nakabenje nnyo kati abaganyo nga kali akawumuntu atakola ki atula obuki obutuuzi. Ndowooza kanjogereko ku duyiro exercise ffe abasawo tugamba nti exercise kangeze omwana omuto waaba ayavula wano exercise yakola emmala naye tumanyi nti getugenda tukula naffe kaavu yetu following ne tutuuka ku myaka ne tutandika okuddayo ng'abaana abato wotegeera kaavu eyo ojja kumanya nti omuntu ow'emyaka 2 n'ow'asatu tujja mugamba adduke wawulira akooye awumule naye wotuuka ku myaka 5 n'enkaaga gwe tetujja kugamba okuddukako kuyinza okuba ng'okutambula wotambula n'owulira akatuuyo n'owulira ngo obaka obasa omukka tukugamba sooka otulekaawo owumuleko olyoke weeyongereyo. Naye tugenze okulaba nti mu covid yona abantu ndowooza mwabalabanga ne Nambole wano ne ku Northern Bypass nga bakola dduyiro linadduka paka wadduka okusiŋŋaana mukama we n'afiira naye ku dduyiro ekitandibadde kirungi okusiŋŋaana mukama kyandibadde kirungi naye ate nga tomusanze tomusiŋŋaanye ng'odduse emisinde okwegendereza. Abamu tubalabye nti basitiiminga steaming kyandibadde ideale si kibi osinga obadde okikola omulungi bwakyo naye ku covid olususu luno olw'omunyindo luno luniko obwoya wositiiminga amangu obuzibu bwe tubadde tuzudde nti obwoya obwo buvaako
gebuvaako beba abantu bosiŋŋaana nti ne babazze mu ddwaliro kali abalwadde by the way tulina mu ddwaliro naye nga bawonye covid naye nga tebasobola va ku mpewo ya muka gwa bulamu oxygen. Era ekyo is a very big problem, a disability. Buvune bw'amaanyi nnyo obeera ng'oli crippled okubeera ku mpewo eyo. Manyi nti abazungu otambula n'ogendayo babeera waliwo obusirinders bwe batambula nabo obutontono obeera ku migongo nga naye nga buvaamu obuseke obwa oxygen. Naffe tetwagala kutuuka ku state eyo nga tusobola ogikola ki okugipreventingira wano. Naye steaming yandibadde omukola cautiously era nze oluusi saagala byogerako nti steam olw'ensonga nti oli ajja kuŋŋamba doozi ki naye nga sina doozi so wandibadde obireka. Kati Musawo awo wenkugambire nti obubaka Mukama bwe yatuwa era ekkanisa yaffe kyegamba nti buli kintu tetukisussa ate tetukola kiki moderation. Kubanga moderation Katonda yakiraba nti embiri gyaffe gyetaaga ebintu si mu bungi nnyo ate si mu buki si mu butono naye kati abantu nga bw'ogambye abeereyo n'asitiiminga ku makya n'olweggulo kati obwoyo obwo obukuuma obukyafu obutayingira bw'omala okubugjawo ne buba nga tewakyali waggule kiba kitegeeza nti obulamu bwo obuguddeko ku nsi otandika okufaafaagana ne buli kirwadde ekizze era obwo obulabe bw'amaanyi ate nga tukimanyi nti Mukama ateekawo ebintu ebyo n'ekigenderera okuggyako nti ebiseera ebisinga twefuula abagezi okusinga mwenyini bwo neyatutonda ekyobulabe ennyo sebo tojja kuba Katonda mu bulamu bwo bwonna era kkiriza yakutonda oli kitonda ekye kikozesebwa kye kirungi naawe manya okuuma obulamu bwo ng'omanyi nti waliwo eyakusigira. Eyo message yange ennene nnyo. Lesson gye tuyiga Mukama wange gye ndabye nze mu covid ono nti ekiseera kiyinza okutuuka nga tokyasobola dde oyina ssente ezenkanawa nga tosobola kweyamba. Era ssente tezikozeeko mugaso olw'ensonga nti bagenze ku Kampala hospital ne bagenda mu private zonna ne Italy twalabanga ebweru abalina ssente nga bakola ki nga bafa ate nga munnanga ate oli azze nga talina kyalina Mukama n'amusaako omukono gwe n'atereera. Lesson gye tuyize endala nti bannange ekiseera kituuse okubanga tusobola okuba n'ebyetaagisa. Wagambye ekizibu kye tulina wano kasita oli ekintu n'okkuta kasita oba nga olidde emmere ekuwa amaanyi oba olowooza kiwedde nedda kyabulabe nnyo kubanga Katonda yakola emibiri gino nga girina okufuna ebigiyamba okubeera emiramu bingi. Ebintu ebiva mu nva eza kiragala ziteekwa okuba nga osobola zifuna kuba kati olaba tubadde tusaba emitwalo 10 mu Uganda ya leero tezirina kyeziyinza kuyamba kufuna bikwetaagisa mubiri gwo gwatulaba naawe awulira ekiseera kituuse okubanga ebisinga osobola byekola ki okubifuna osobole okuwa omubiri gwo gubeere omuki omulamu. So si kulowooza nti ojja bijjanga muki mu katale oba mu supermarket. Ekiseera kitulaze covid atulaze nti olunaku luyinza okutya nga sente ozirina naye nga byokozesa biteekwa kubanga biri mu environment eyo gyokola ki gyolimu. Actually mbadde njagala kwogerako emombo gyentera okuwulira gavumenti etukoledde ki naye waki tetubuuza kiri kibuuzo nze nekoledde ki kuba oyagala gavumenti ekuwa akawunga waki gwe teweerimira kasooli oyagala ekuwe green paper oba oyagala ekuwe sente zani kaliwo abadde agaba sente waki gwe togenda mu katale ne sente z'entono ogule emiyembe ogule greens ogule cucumber ogule watermelon ebyetaagisa omubiri gwo kuba ate wano tukyalina n'obutale nti tukyasobola obyetuusaako. Tumanyi nti n'akaseera kabaddemu akazibu nti abamu bagobeddwa ku mirimu biki naye at least okulya tukyasobola okulya nga tonabagamba gavumenti ekozeewo eki. N'ekirala kyentera okuwulira nti dokita tulina oxygen amala sooka obeere kwono wa Mukama Katonda gwe yakuwa obwereere nga naye nga weerisa bulungi ng'ofaako ku bulamu bwo naye oba tofaayo ku bulamu bwo n'oli ne woonaatuukayo ojja kutuukayo nga mulimu bangi ate naffe tuprioritizing tugamba ono wetutamuteeka ku mpewo kati dakiika 5 tajja ziweza so naffe tuprioritizing si nti we mujja 10 nga mwena tubateeka kuki kuba naffe tulina ntono ne pots ezo so kiba kirungi nnyo ne tweweerayo ngaffe abantu ne twefaako ng'abantu sigamba nti kuba bakodo kuba waliwo tulina ebingi naye ate tuba nga tulina bingi naffe ebirala tugabireko ki abantu abalala babeere bulungi
era ndowooza mu covid ono kye tuyizeemu nti okuba just and fair kyandi kituyambe naye abasinga tweyagaliza ki feka era kati owulira abantu waki tebagulawo kino naye waali okitunuliddemu nti webagulawo essomero kaagano nga tumanyi nti third wave lekonkonye nti ate tugenda kuddayo eri gye twali naye ge tugumiikirizaako eketonotono oba ne kiyitawo ate tuba tusevinga bingi kyova oluusi ngamba nti nga tetunabagamba gavumenti enkola egi wesooka okole ekitundu kyo era sebawo wenkugambira nti obubaka Katonda bwe yatuwa bwatulaga ng'Abadventisti oteekwa okuba ng'osobola okubeerawo ng'omubiri gwo gufuna ebyetaagisa oba embeera eri etya oba eri etya kyova olaba tukubirizibwa okuba covid atulaze nti oteekwa okuba ng'osobola okwakisesinga ebikozesebwa famire yo ate oyambe n'abantu abakoze eki natunuulidde nti ku luno covid atulaze nti bw'agamba nti sooka oyambe neyibawo enjiri yaffe ayagadde nnyo ku mulundi guno ogwa covid etuuke ku bantu abatukoze eki abatwetoolodde bulijjo tubadde nga tufaayo nnyo kwefaako naye Katonda atulaze nti bw'atuwa obubaka n'agamba nti munaabeeranga gye mubeera abantu babalaba ebirungi bye mukola tufunye omukisa okulaba nti kati abantu gye bali abaana gye bali awaka tulina ebyokuyiga Musawo nja kugamba nti abaana gye bali eka tulina ebyokuyiga Katonda byatuwadde mu kkanisa ebiyinza okuyamba ku baana bano okubagunjula okubayigiriza Katonda atulaze nti senga tufuddeyo okumanya obubaka buno bwe yatuwa nti kati ekiseera ekyobukozesaamu n'otosaba wekka sabiti yabaddewo eggulo n'otobeera nga gwe bw'okuŋŋaana tofaayo waakiri kozesaayo ebintu obiwandiise obiwe baganda baliraanwa abo abaana gye bali beetaaga okuyigiriza ebyobulamu kyekitongole ekitwala ebitongole byonna kubanga Yesu yatulaga nti bw'obanga oli mulwadde ow'omubiri n'omwoyo gulwala n'enkolaganayo n'abantu erwala n'ebirowoozo kyovula ye bwe yali nga ajjanjaba nga olw'okuba Katonda ng'atunulira n'ebirowoozo by'omuntu era ng'akugamba nti genda naye toyonoonanga nate kitegeeza omubiri bwe guba mulwadde gukosa n'ebitundu ebiki n'enkolagana y'abantu gwatulaba naawe atuwuliriza covid ono nga zze era ng'akyaliwo nga tukyamunoonyerezaako abaagala kyenjagala mujjukire nalina omukisa HIV namala okusoma mu 9 nga HIV yakajja HIV yaliko stigma ng'abantu babatereka ng'embwa boolaba embwa nga babagalira mu buyumba eyo emmere bagibasuliranga ki nga mbwa stigma eyo n'etuuka ekiseera n'egenda ng'ekola ki era kati bwe twogera HIV takyalina stigma gye yalina naye we twogera kati covid alina stigma Musawo era mbadde njagala kyogerako alina stigma nti omuntu atya n'okugamba nti bane nina covid njagala kyogerako ngamba kubirizanga amagamba nti stigma eyo okusookera ddala covid tewali muntu atabadde affected kyekituufu abamu tewali atannabakosebwa mu nsi yonna kuba ne lockdown zino ffe twagenda nozifunako nga abantu bazifunye ebweru naye ngamba nti tewali akosebwa atya atakoseddwa oba mukwano gwo oba ani oba waka era tuwulidde abantu abakuba enduulu empitirivu nti covid ono abaleetedde ebizibu bingi naye njagala tukkirize nti obunafu obumu bwe tubadde tufuna waki abantu babadde bafa kuba wabadde afuna covid ngadduka mu bantu n'agenda ne stigma n'abantu n'abagamba na covid abantu abamu ne babaddukako waka kituufu waliwo abadduse ku bantu nga babaisolatinga ne bagamba tebalya ate nga ekituufu wakukwata emirundi egisinga tulabye nti appetite egenda weetaaga n'okubeera n'abantu abakubiriza nze nja kuwa example kuba kati Mulago ndowooza yerina ICU ne HD yo ekyasinza obunene ICU ekifo bakumira abaye nnyo abayitivu naye ne high dependency unit nti tubadde tubeera n'abalwadde naye ng'omulwadde n'ogendayo kumutuukako nga takyasobola kulya n'otusooka n'otuulaawo n'omuliisa takyasobola yeetaaga takyasobola kwenaaza n'omunaaza
tasyasobola kukola kintu milimo gye effect naye ng'aliko oxygen okokokka n'eddagala erimu lyafuna. So tubadde ate n'oluusi ebirowoozo byabwe nga bitataganyizibwa nnyo. Oluusi abalwadde bano bayi nnyo nga tebasobola na ku communicatinga n'abantu abaliwa abali ewaka. Abamu ne babeera abandoned. Tubaddeko n'abalwadde Mulago ne babeera nga abaabwe babadduseeko ne bagenda. Naye era ne tubajjanjaba. Naye abantu nabo aba team ng'Emulago twa developinga team nti teriko badokita bajjanjaba COVID yekka, naye tulina n'abasukaali, n'ab'emitima, n'aba psychosocial support. Ne tiimu nnene ebirowoozo abajja ne boogera n'abantu ebirowoozo byabwe okuba ebiteefu n'obutafuna bweraliikivu na kufuna depression na birala. Naye tusiŋŋanye nti abantu abamu balowooza nti amaka gwe galwaza COVID nti amaka gonna gafuuse gaki ga COVID agawasizza. Sebo n'ennyabo nkukubiriza ali eyo COVID buli muntu amukutteko mu ngeri emu oba endala. Era abantu bafudde, abamu ne bawona bangi mu nsi yonna, era n'abamu tetumanyi nti kyendowooza nti abamu tebeekebeza bwekebeza naye bafunye COVID ne bawona nga tebamanyi. Nakyo tukyebaliza Mukama. Naye tulekere okusosola nti oyo yalwala COVID kati takyali ki takyali wa makulu. Balina amakulu mangi. Omuntu waba Mukama akyamuleseewo aba alina ekigendererwa ekinene eri obulamu bwaffe era kye tuteeka okutuukiriza. Weebale nnyo ssebo. Kati abatulaba n'abawuliriza abaagalwa mu katabo kaffe ka Ministry of Healing olupapula lw'ekikumi n'otambula awo lulaga abasawo omulimu gwe bandikoze mu kiseera kino, omulimu ogw'okusaasira. Naye njagala okubagamba nti abantu kati COVID abamu bafuuse business. Ndowooza mukirabye, nammwe abalwaziza mukirabye. Yesu bw'aba ekimu ku kye tukubiriza obuweereza bwaffe obw'okusaasira bulina okulabikira buli muntu waali. Buli mu Adventist wooli kati nga tuli mu mbeera eno, obuweereza obw'okusaasira bwetwagibwa nnyo, kubanga muliraanwa wo yayinza okuba yeetaaga musabira ssala nga teetaaga mmere, naye ng'alina ebirowoozo okweralikira kwasobereddwa. Kyova olaba Katonda bw'atugamba nti najja tubeere n'obulamu, naye mu bulamu mu bujjuvu. Abantu basobeddwa, beetaaga omuntu ajja okuvaayo abazzeemu amaanyi. Abasawo, twetaaga abasawo abanaafaayo ku byetaago by'abantu, kubanga nina bemanyidde ddala nti baatuuka nga ne ssente bazirina ne babagamba nti kwegamba n'ebigambo bye twogera eri abalwadde. Omulwadde ayinza okuba nga yandiwonye, naye omusawo n'amugamba gwe naawe walwayo kwegamba n'atabeera na kisa. Era njagala kwogerako ekyo kyogeddeko kintu kikulu nnyo. Tubadde ndowooza tubiwulira mu mpapula nti omulwadde abadde mulwadde nnyo mu ddwaliro X n'alwala ekiseera kiwanvu n'afiirayo, ne batuuka n'okwata omulambo ne bagamba oxygen waffe watwala mungi, naye Mukama tanaabajulizaako gwaba ow'obwerere. Naye ne batuuka n'omulambo nagwo ki tukkiriza nti tuteekamu kingi. Era nange kiri kye njagala okugamba abantu nti n'ekirala kye tuteekwa okukyusa nti obulamu bwetaaga obuteekamu investment. Era tetugambye nti byabwerere, era ne gavumenti bino bye tufuna ebyobwerere ebiteekamu ssente ebisasulira, naye twetaaga wabeerewoko obwenkanya ng'abantu bakola ki nga actually bapulaninga ebyobulamu byabwe. Era n'ekirala kyenkubiriza abantu, wowulira nga essente tolina mpitirivu, jangu mufu aba gavumenti, kuba gavumenti byabwerere okujjako nga byabwerere naye gavumenti ebisasulira. Tetujjagamba nti ebisasula n'ebiteekawo tubikozese. So wowulira nti kikuyitiddeko oludda luli, ddukira owaffe. Naye n'ekirala nkubiriza abasawo n'abantu bonna abali involved okujjanjaba abalwadde. Omuntu aba obulwadde oluusi teyeetaaga makerenda na mmere yokka, naye n'ebigambo by'omuliisiza. Era kino nkizudde nti n'abalwadde abali mu ICU twogera nabo, ayinza okuba taddamu takola ki naye awulira. Era abalwadde abamu bagenze eka ne bakomawo ne batugamba nti musawo gundi oli yanzijanjaba nnyo, yajjanga n'ayogera nange naye nga sirina maanyi gakola ki gaddamu, era nga n'obulamu mpulira butono. So kirungi nnyo okubeera compassionate ng'owa obujjanjabi, obeere so kind
and sympathetic okweteeka mu bigere by'omulwadde ono era ekyo kiba kirungi nnyo era Mukama kyatugamba era naawe ojja okulaba nti woba obikoze obeera dokita wanjawulo oba nansi wanjawulo oba musawo wanjawulo. So ekyo tujja kikubiriza nnyo, kiyamba n'omuntu okuwona ng'obwongo buteefu kuba health teri nti bulwadde bwokka oba omubiri naye n'obwongo n'ebirowoozo n'enkolagana n'abantu. Ekyo kiyamba nnyo okwesingana nga omulwadde awonye bulungi mangu nnyo ate nga talina bizibu birala. Kuba waliwo okutuntuza n'omuntu, by the way waliwo omuntu okwogera ebigambo nga alinga ng'otawulira naye woozuuka n'ogamba omusajja oyo nga yangamba ebigambo nga ndi mulwadde bingi n'otuntuzibwa mu birowoozo. Ekitandibadde kirungi. Era sebo ekimu kye tulabye ku lesson ze tuyize nti olunaku luyinza okukyanga abaana bonna weebali. Kumanyi tubadde n'embeera nti abaana babeera ku masomero. Amasomero ge gamanya bwe tetenkanya, bwe gabalabirira mu kulya, bwe gabakuumira ebiseera byabwe. Naye kati abaana waka weebali. Mukama atuwadde omukisa. Tufune omukisa okubayigiriza. Omanyi embeera y'Abayisirayiri bo bayigirizanga nnyo abaana waka. Abaana bayiga nnyo nga balaba bye tukola. Si kyekyo? Yennyabo. Kati tulina omukisa okubasomesa, okubayigiriza Katonda waffe gwe tukkiriza n'okubateeka ku mulamwa ku mbeera gye tulowooza nti Abadventist gye tuliko. Actually nga Mukama wayogera nti abaana kirabo eri abazadde. Wali otuddekoko n'olwala ng'oyagala muntu akuweereze mazzi naye nga oli wekka tosobola kutambulawo, tosobola kukola ki. Naye abaana bwe babeera ewaka kuba manyi nti omwana ayiga nnyo mu myaka gino egisookera ddala egya nasale ne primary. Era kyova olaba nti mu nasale wooba okola ekintu ekibi omwana akikola ku ssomero. Ne primary eno wootabeera nakadde wadde byababulamu oba bya Katonda n'otayigiriza mwana oba omanya nti ne mu bukadde wali kaddiwa ekkubo ly'otamulaga tasobola ddiraba. So tulage nga abaana ekkubo eddungi nti ne waakula ne obanga lyovuddewo ekkubo eryo talirivaamu. Naye ebyobulamu era kyovadde ngamba abaana bo wadde obalina bayigiriza okulimako oba greens waka oba kiki oba mulina ennimiro n'ebirala beefumbire. Abaana leka bagamba nti mugende mugule bintu. Musawo osimba wakati. Era nze ntera nnyo bikola ewaka. Oba toyagala kufumba ng'oli mwana. Mba nkugamba ojja biyiga bampaka kuba esikuyigiriza nange abazadde abange banteekamu obudde okunjigiriza bye nkoze. Anti ffe batulaba tuli ba doctors. Naye wentuuka eka waliwo bye neekolera ng'omuntu. Nga sinnabafuuka dokita mu ddwaliro. So n'abaana bano tugane kola ki? Kubatuulira butuulizi na kubalekaawo kulaba katuunu na kubeera ku TV. Musawo simba wakati awo kubanga kati abazadde bagamba tebalina kyakukolera baana. Mukama atuwadde omukisa batwale mu nnimiro balime okuyigiriza abaana baffe skills. Emikono gino gikole erako bye gikola okumanya nti awaka waliwo kyasobola okukola ate naye n'okufuna ekyo okubeerawo. Abaana baffe balina okuyigirizibwa okunywa amazzi, okuyigirizibwa emirimu nga bwagambye omusawo, enfumba ennungi, ebyobulamu, okufumba obulungi. Omanyi nti ennaku ennuma ng'olaba omuzadde alowooza nti emigaati gye gisinga obulungi, keeke, muwogo musiike, kwegamba yenga mu bulamu bwe awaka tewaliwo pulaani yakutegekera bantu be ekyenkya. Naye nga tukimanyi bulungi nti amaka yentandiikwa yeggulu ettono ery'oku nsi. Omwana wo obanga tomuyigiriza byakola waka tajja nabikola mu ssomero gy'omutwala boarding. Era ne walifuna amaka yoyaana akooya banne oba n'akooya n'omukyala n'adduka n'emisinde oba omwami naye n'amukoowa ti omukazi simusobole oba n'abaana nabo ne bakukoowa kuba tubeera n'amaka omwana agamba naye taata tewali kyaleeta waka ne waleeta tewali kyatulaga kukola. Oba ne wabeera n'ebintu aba batuma abakozi buli kadde naye ng'ebimu tuteeka obyekolera. Obulamu tebuli wakulya buli kyokka naye n'ebintu ebirala byokola awaka. Enneeyisa abaana baffe balina baana bannaabwe. Bw'obanga olina leesoni y'abaana bayigire wamu kafunayo fotokopi bagende bagabiireko bannaabwe ebyokuyiga babayigirize. Olaba bw'ogenda kubanga omulamwa gwaffe gugamba algo sharing wellness, okugabana obubaka obw'okusaasira eri abantu abalala.
naye bw'obanga abaana bali waka tebasobola nakubeerako kye bagabana n'abaana balala, oba kya mwoyo oba kya mubiri oba kubasabirako. Abaagalwa, ekiseera kye tulimu Katonda alina ensonga lwaki akkiriza embeera ebeere bweti. Ayagala buli muntu maka we gali gabeere nga gafuluma mu ngeri yaago gye gasobola, oba kugabana bya bulamu oba kugabana bya mwoyo oba kusabira balala, naye nga tufulumye n'okusaasira. Kubanga Kristo yatulaga, Kristo yagendanga nga agenda buli bantu ng'abasanga gye bali, n'abaleetera amawulire amalungi, n'abeera nabo, n'amanya ebyetaago byabwe, n'aloka bibamalirawo, n'aloka bagamba mukole eki, mungoberere. Ffe tetunnakituukako. Abaagalwa, obubaka bwe Mukama bw'atuwadde, abaana baffe bateekwa okukuzibwa nga batege. Abaana abato kabalaba waka nti waliwo ekiseera ekyokulya. Omanyi nti amaka agamugulayo kino omwana enjala bwe muluma n'agula, naye nga tewali sawa yakubeera nti kino katugenda kulya. Sawa yakusaba teriiwo, sawa yakuyiga tekola ki teriiwo. So nga covid bwazze kati tetukyali mwoli kupapa kuli kwe twapapanga edda 12 ofulumye okomawo sawa nnya, kati tuwe tuli awaka kafyu atukwata. Covid ono bw'abazze, abaagalwa buli omu awulira n'atulaba. Bw'oba olina abantu b'olina bawaka, ebyokuyiga biri nti okusaasira. Musobola kulaga muti okusaasira. Kristo kwe yatulaga, naffe tukulaga abantu abaki abalala bwe beetaaga. So n'ekirala ndowooza kye tugenda okuyiga lesson ze tuyize. Essaawa Mukama ze yatuwa, buli ssaawa eriko ekyokolebwa, era ndowooza kafyu akulaze. Ebiseera ebisinga woba omaze okukola emirimu gyo, nze gana amagezi gentera okuwa abantu, ddayo ewakaawo. Kuba olina emirimu mingi ewaka, totwala ofiisi yo gy'ozigye ku mulimu n'ogitwala ewaka. Totwala ofiisi yo waka. Tuukako waka, naawe omanyike nti oli taata, oli maama, oli mwana, obeere involved mu makaago. Abamu abakozi ge bamuwa omulimo, abagezigezi lwe bakuwadde omulimo lw'otandika okulitayalinga, kitegeeza ki? Lwe bakuwa omulimo, buli woofiirwa saako akadde ng'oddayo nga weezimbirayo ogenda okubeera ng'ovudde ku ki? Ku mulimu baakuwa. Kya bulabe nnyo. Omanyi ffe mu Uganda muno temulimu kye tuyita geriatric services. Geriatric ye homes endala ze tulabiriramu abakadde. Naye abakadde obwaffe eno tebutandika no ku myaka mikulu nnyo, butandika mangu. Ntera nnyo okubiriza abantu nti buli w'omaliriza emirimu gyo genda ozimbe wakaawo. Kuba ne bagamba ku myaka 45 oba 5 oba 55 nti ogenda kulitayalinga, tobeera na buzibu kuba obadde wezimbira. Wogenda okubeera ng'ovudde ki? Ng'ovudde ku mulimo. Kuba rutiini zezo nazo zifusa obulwadde nti oli watagenze kola. Kyova olaba abantu bagamba togenda genda mu tawuni, naganzaani gwogana. Ne bagenda nabalanda n'abapoliisi, weeretera bulabe bwereere. Abamu bafunyemu enjala ezi ne tubajjanjaba mu madwaliro ne tubadimitinga, abamu ne bafuna. Kubanga badduka poliisi bagudde ebigoba. Babakubye tiyagasi biki. Naye kiba kitegeeza nti gwe bakugaana eyo gy'obadde ogenda wakaawo, kiyinza okukolerawo waka n'oba n'obukakamu obwo. Kyova tubasaba nga tubeegayirira bannange nti mu mulembe guno ogwa covid tuyize ebintu bingi, naye tetuva ku nnono zaffe. Obulamu tubukolera waka, bumenyekera mu kkubo ne babulongokeza mu ddwaliro. Wandibadde totuuka eyo yonna, twandibadde tusimba essira ne tugamba nti obulamu tubutereeze nga buli lukya. Era tewali muntu mulamu nga tamanyi Mukama. Webale nnyo ssebe, ekigambo ekyo nno kyogambye Musawo. Covid ono atulaze nti tubeere n'obudde obubeerako bye tukolera awaka. Abaana baffe batulabe nga maama taata alina byakola n'abaana basobole okuyiga. Kubanga emirundi egisinga buli kaseera tuba tuvaayo nga tupapa tugende ku mirimu, naye kitulaze nti emirimu giyinza okuba nga tegikyasobola kukoleka nga tulina gikolera waka. Era akasembayo kikajja kuba nti nga ku mulembe guno tuwulidde nti lockdown bagiizinze mpola mpola. Tetwerabira nti covid akyaliyo, era jja mulabyeko ensi nga Israel baali bagemye population bulungi,
naye ndowooza mwalabye nti azzeemu nvunula bibya. So bwegendereza ki bwe tugamba face mask togyerabire waka, teweerabira kunaaba mu ngalo, era teweerabira kwewa amabanga. Mukama abatukuumire. Era njagala okubakisisaako essira abatulaba n'abatuwuliriza nti okuziyiza obulwadde kusinga okugenda okubunoonyezaako obujjanjabi. Ekyo tukirabye mu covid nti kiri very expensive okugenda okufuna oxygen atali waffe ono Katonda gwe yatukola ki gwe yatuwa gwe bakolera mu byuma gwatulaba n'atuwuliriza. Ekiseera kituuse obuuze Mukama asobola okwongera okulaga bubaka ki bw'oteekwa oteeka okubeera omuwulize eri obubaka Katonda bwe yatuwa. Kyekijja tuyamba okubeera abalamu wadde nga tuli wakati mu bulwadde nga covid. Kyekijja tuyamba okubanga n'abaana baffe bayiga okusalawo, bayiga omanya nti kino nze sikikozesa kubanga akulabye awaka nti awaka mulina bye mukozesa abalabye batakola ki bye batakozesa. Kyekijja tuyamba okuba nga twegulira ebbanga kubanga ennaku ze tulimu mbi. Ntera nnyo ogamba abantu nti ennaku ze tulimu mbi singa amatu g'omutima gwaffe gaba maggule nga gano ag'omubiri maggule twandibadde tetuddamu kubuuza kye batugambye buli kadde. Naye oluusi amatu gano erya left liyingiza erya right ne lirikola ki nerifulumya, naye ng'omutima gukyali ki mubisi. So tuggule amatu g'emyoyo gyaffe n'omutima gwaffe. Abantu bajja kuyigamu kinene nnyo kuba Mukama agamba oyakkiriza okungoberera aba asazeewo, naye omuntu waatasalawo kuwulira ku mutima gwe aba muzibu. Ne w'omubuulira ofuuwira mulere ki ofuuwira ndiga mulere. Abaagalwa tubeere abawuliza abalungi kinene nnyo. Abaagalwa Bayibuli egamba nti Katonda talina kyalikola wabula ng'abikulidde bannabbi be, ng'atubikulidde ebyama bye. Atulaba n'atuwuliriza ovunaanyizibwa ogenda ku maviiviigo Katonda ge yakuwa. Otegeere bubaka ki bw'oteekwa oteeka mu nkola mu makaago, mu baana bo, mu bantu b'obeera nabo, osobole okufuluma n'okusaasira. Kubanga abantu beetaaga kusaasirwa nga Kristo bwe yatusaasira. Abantu balwadde endwadde zonna ez'ebirowoozo, ez'omubiri, ez'emyoyo, ez'enkolagana, naye atugambye nti tunaagenda n'okusaasira. Naye gwe wennyini oteekwa kusooka genda ku maviivi Mukama n'omukaabirira akulage wawe oyinza okwetaaga okubeera omuwulize. Bw'onoobeera omuwulize ate naawe osobola okufuluma oyamba abaki abalala. Ebyobulamu byetaagibwa nnyo kati mu kiseera kino kubanga buli maka gakoseddwa. Buli maka gakiraba. Twasooka nga bw'ogambye twasooka ne tubiyita byakusaaga, naye kati buli muntu akikola ki akiraba era akikkiriza. Naye obubaka obw'okusaasira bwe bwetaagisa okubanga buli maka we buli mu maka gaffe nga we busobodde okuva bugende mu bantu abaki abalala. Ate kino kituyambe nnyo mu kyalo olw'ensonga nti twalina weeva esooka n'egenda ey'okubiri, ndowooza awo ne twebeerera nga tugenda mu kwebaka. Naye kati tuve mu tulo tutandike okutwala obubaka eri abantu kuba era ne weeva ey'okusatu n'ey'okuna ne weenajja tejja tukosa nga bwe yatukosezza eno. Ejja tusanga tuli beetegefu mu mubiri, mu birowoozo ne bye tukola. Kuba ekisinga oluusi okuvaako obuzibu nti abantu okubula ekyokukola bulwadde bunene. Kituufu. Era kyova olaba abantu batandika okutambula ne bagenda, naye singa omuntu omusiŋŋaana wuwe ng'alina ebyokukola buyinza okukya ne buziba ng'akoze ebintu bingi wakaawo era nga teyeetaaga na kufuluma maka ge kugenda walala. Musawo nga tumaliriza twagala okusisaako essira abatulaba n'abatuwuliriza nti ebyobulamu Mukama yabituwa. Yatuwa ebyokuyigiriza mu bunabbi bwe yatuweera mu muzaana we Ellen White yatuwandiikira ebintu bingi. Ekiseera kituuse okubanga gwe nange tugenda ku mavivi gaffe tubuuze Mukama tunaabeera bawulize tutya, tunaafuluma tutya, tunaabeera okusaasira nyinza kulaga ntya kubanga alina ensonga lwaki yabutuwa. Ate kati alina ensonga lwaki atutadde wo tubeere nga ffe tugenda okutwala omulimu gwe okugenda okutuuka mu bantu abaki abalala. Twagala abatula n'abatuwuliriza gwali awo nange twongere okubuuza kubanga nze mbabuulidde nze ndi testimony
senga sakkiriza buweereza bwa Mukama nandibadde nakati nkyali ku ddagala ssebo naye Mukama yandaga nti bw'okkiriza Kristo n'obeera muwulize akubikulira n'akuwonya n'oba ng'osobola okuva ku ddagala oba oli awo abasawo lye basuubira nti totekwa dikola ki divaako naye buwulize era naffe tetugamba nti wadde tuba tulongoosa abantu tetwemalirira nga ffe era waliwo wootuuka n'ogamba Mukama jangu tulongoosa aba nze sirongoosangako zekka nongoosa ne Mukama era ntambula naye kati abatulaba n'abatuwuliriza Katondawo weetaaga enkolagana naye va ku by'okubuuza gundi sooka oteeka enkolaganayo ne Katonda gwe ng'omuntu yejja okuyamba okumanya ebyokukola mu makaago mu baana bo ne mu bantu abalala twagala Mukama atusaasire atuyambe kubanga ebyobulamu bikwata buli wamu bikosa si bya mubiri gwokka n'ebirowoozo bikosebwa n'omwoyo gukosebwa n'enkolagana n'abantu ekola ki ekosebwa naye bwe tunabanga tutegedde obuvunaanyizibwa Mukama bwatuwadde bwatuteereddewo mu kiseera kino eky'enkomerero ojja kulaba ng'omulimu gwe gwanguye okolebwa kubanga gujja kubanga buli muntu waali alaga okusaasira eri abantu abamwetoolodde tusaba Mukama abawe omukisa ebyobulamu nga tubitunuulira buli omu bijje ku balala byeteekeko nti gwe nga gwe osobodde okutegeera ekyokukola mu kiseera kino obubaka obwo obutadde mu bulamu bwo bukoze enjawulo oba oli awo buyinza okuba nga olaba nekkiriza ogende ku maviiviigo obuuze Katonda kubanga yennannyini byonna yamanyi ensi gyeva yamanyi ensi gyekola ki gyeraga yamanyi buli kimu yavunaanyizibwa ne ku bulamu bwaffe bwonna bwe tulina nze ntera okwogera nti yabumpola naye mbukoleddemu ki bwebale nnyo kubanga tuli bawanika baabwo bw'obumisuzinga Katonda agenda kubuuza bw'oba akuwadde omukisa okugaba n'obubaka obw'okusaasira eri abantu nga weefaako wekka Katonda agenda kunenya tusaba Mukama atusaasire nga tutunulira lessons bize mu COVID oyinza okuba weetaaga kukyusa kifo nga w'obadde mu COVID olaba tokyasobola tosobola kufuna byetaagisa mubiri olwale ng'ate okulwala kuvudde gy'obeera okusalawo ng'oline Katonda katusabe nti Mukama atusaasire atukozese byayagala era naffe tubeere bakkiriza tukole nga byayagala Mukama akulekawo lwa mugaso naye omugaso omunene teguli nga nze wendi dokita sigamba nti nejjanjaba ndowooza 99% sejjanjaba tekikirizibwa sikikola era nange endwala basawo balala be bandaba so omulamu omukulu gugamba nti twasigalawo kukolerera balala ekyo we tunakiyiga n'obulwadde buno bujja genda tuddeyo nga bwe twali emabega nze ntera nnyo n'ogamba abantu nti kati ekiseera kituuse mu facilitating oba okubidde dokita ng'ali Kampala naye ng'oli Jinja facilitating ajja akulabe home based care gye tugenda tujja kutuuka nga ebitanda nabyo oluusi bijjudde mu ddwaliro nga oluusi nabyo tetukyabisobola naye nga tuteeka okubeera waka so beerayo ntera nnyo ogamba ebyobulamu binene beerayo n'omusawo nga mukwano gwo obeereyo ne lawyer oleyo n'owa poliisi n'owerosi n'omusumba nani obeere ng'oli self contained naye si kululo oli holistic obeereyo ng'ate tuli muze wa misango tetufuna baloya na poliisi kuza misango naye in case ebikututteyo ebyo asobola okuyamba obwo bwe bulamu obulungi bwe tujja okubeera nabwe tweyanziza tweyanzeege tusuubira nti Mukama ajja tuyamba okwongera okumanya n'okutegeera embeera gye tulimu era oba oli awo tubeere ebyokulabirako ebirungi ebinaatwala omulimu gwe kubanga okugenda si kyangu naye abantu beetaaga omuntu agenda ng'alina okusaasira ng'amanyi abantu kye bayitamu Mukama tusaba bawo omukisa katuweeyo okusaba Katonda waffe tweyanziza tweyanzeege kubanga gwe scientist asinga bw'oliwo oliwo era oliwo emirembe gyonna omanyi COVID gye yava omanyi COVID gy'alaga omanyi ensi yonna gy'eraga ffe gye tutamanyi okusaba kwaffe kuli nti Mukama tuyamba okutubikulira ebyama byo naye buli kinna kimu otulage ki kye tuteeka okukola abantu beetaaga okusaasirwa abaana abavubuka abantu abakulu yonna gye bali beetaaga bubaka bwa kubasaasira tuyamba okukola ekyo naye sooka otusaasire otujjanjabe endwadde zaffe ez'emibiri ez'emyoyo ebirowoozo enkolagana zaffe n'abantu
zibe nga zitebenkera tusobole okubanga omulimu ogujja kukolebwa ate gumalirizibwe mu maanyi okomyewo obwakabaka. Twongereko emikisa nyo era Mukama oteeketeeka olw'obwakabaka bwo kubanga tusabe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.